zizako ani mbadde nirabide albadde zerunjo kyambadde kiti obaye omuntu akereze mukuku gw'ekiwandiiko guno ne gunsobera kati ate nekyewuunyisa tataddeyo biteeka omwana kati omukuku gw'ekiwandiiko guno kyegamba omukuku bagumpadde naye nga tagutaddeemu content ezimu angambye nti ezimu tunazisanga mu kooti naye omanyi kyenjogerako bino ebintu bino simanyi bintu bya muzaatale binaggwa naye omuntu ankeereza ebintu bino biri mu kooti Kulusuumu Nabunya eyali mukyala wa muzaata ye yasooka otwalayo mu kooti ng'ayagala ab'ekika kya muzaata bonna buli avunaanyizibwa nti alina akakwate tagezaako okulinnya wali eri ekawempe tabeetaga wadde akakunkumuko wadde ki tebageza ne balinnyayo ekigere ng'ayagala therefore injunction kyekyo ekiwandiiko ky'olina mbiraba busomeremu awo binamba biwanvu nnyo aleka nkusamagingiri biwanvu nnyo ng'osinga kumanya luzungu mbadde mmanyi ofunye ebibyo ate kakati dola kubanga badaye yampadde ate nebyo nenjagala mbyeddize ate kakati kino waliwo ono muganda wa muzaata muyita Kakembo Musa byeyazzeemu kooti nti okutugoba ewaka kyabulabe nnyo kati ekyo kyekya Kulusuumu byombi badde njagala byesomera leka nsome gozze mu Luganda gozze mu Luganda si kyekyo leka asoma Luzungu ozze mu Luganda wanga basoma Oluganda nedda kati omusango guli mu Chief Magistrate Court enabweru oladoola toli serious ate kyompadde oyagala kigire kakati Kulusuumu oyo golaba ku screen yo dolozesezza nnyo nga ali ne mutabani we Ssessanga Annual era nga ye yataddeyo as next of friend oli mwana muto tasobola kuwaaba kati versus Kakembo Musa Faruku Kirya abonna ba muzaata Bashiru Galabuzi Sharifa Nabitalo Fatuma Nassanga Hadija Hawa kati nga baagala bana abantu n'abalala bonna abamuzaata okubateekako injunction tebaddeeka wempe bo babaagalayo kibuuzo otyo kubanga makaga oli omusango we gutandikira bo baba baagalayo ki kati agamba a temporary injunction to issue restraining the respondents bali and their agents na buli muntu yenna atakwatibwako okuddamu okulinnya ewa muzaata owulidde kyayagala Kulusuumu ye that the applicant was legally married to the late Sheikh Muzaata Batene olwekyo aweebwa amaka ago ng'omuntu akwatibwako yali mufumbo mu mateeka after the demise of the late Sheikh Bate the respondents ganged up and threatened to form and evict the applicants ku kifuba baatiisatiisa okumugobamu omukyala Kulusuumu ku kifuba kati respondents nakugambye ebiwandiiko byasuseeko nange bingi bya nalukoola ebikampuni bagiyita kakati ebiwandiiko bino byavudde wa nalukoola gye twabisomodde kale kati naye nga bali bayita mu banamateeka so bano respondents Kakembo Musa agamba nti ekisookera ddala toyinza tugoba mu maka ga muzaata ng'ate muzaata yasikira Haj Adam Muzaata Sebbaale nga kitegeeza nti awo tuba tuzze ku nju ya busika kiki kati oli bwasikira omuntu wanaamusika waba wammwe wenna ekika otegedde abantu abamanyi okusika obusise watatusikira bintu anti guno musaayi kakati vunula the applicants seek an unconstitutional legal order nti bana baasabye ba Kulusuumu kye basaba tekiri mu mateeka kubanga constitution egenda n'amateeka g'ebyobuwangwa si kyekyo doola ekyaneewunyisizza nti mu attachment zaabwe ez'abannalukoola nti that the applicant Kulusuumu yalaze marriage certificates bbiri naye nga zifaanagana emu ya 1998 mwezi gwa 8 endala 1998 mu mwezi gwa 9
kati ne bawandiikira Supreme Council ekibuli oba baddamu ne balunyuwinga vows kukwata ebbaluwa esaba kibuli bannaffe babikola ebannyonnyole marriage certificate zino ebbiri zajja zita yiineemu ogiraba nazo wazifunye bintu biwanvu nnyo nagayo mukuku gw'ekiwandiiko kati gw'olaba eriko date ki awo wali underlined ani ali awo wano waliwo nga 28 ogw'omunaana 1998 kati ate wano waliwo nga 27 September 1998 naye ng'abantu be bamu aboogerwako abawoowebwa kakati ndowooza oba kuwoowa oba kukola ki but whatever ng'ekiwandiiko kiraga nti bano balina enkolagana muki mu by'omukwano kakati awo nga tuvuddewo era no kibuli nebaddamu kuba bino ebintu byali bya feebu ate ebimu byatandika Desemba kuba olutalo no lusiikuuse busiikuusi kujja mu bantu naye waliwo lwadda kakati ate obufumbo nno bwombi tebwawandiisibwa mu kitongole kya Uganda Registration Services Bureau ekiraba kyali ku Bride and Groom ne batugamba kitegeeza buba butuufu si butuufu ate kati tebubaawo ulira firimu kati mbu bwe bagenza oliyingirizaayo bannalukoola ng'ebiwandiiko bino they are not registered kakati ate mbu ono agamba nti no ayagala injunction ate yali yano badda mu nju ng'era tagibeeramu kwe kwewozaako kwono Musa muganda wa Muzaata era nti yali abeera ne mwannyina muyita Fatuma Nassanga ono okitegedde wayinza okuba yitabeera mu nju naye aginako akakwate ali nabo bakimanyi nti after the burial bagenda okulaba ate ku Lusuumu agamba nti abeere mu nju ng'ate atuuse ne mwannyina Ibrahimu Ssebunya ewaka mu mmotoka UAZ 397 ne bakanyama ne babuuza ate mmwe munoonya ki era ne bagamba nti ku Lusuumu yagaye nti nno yabakuba oba baali baagala omuttulugunya tebamucunyanga kuba mugamba bugambi nti ddayo eri gy'wali wanobera adnaye ne kooti bwe n'atandika era nti administrator general teyalina buyinza ne Honorable Nakiwala Kiyingi abamugamba akomewo wano ewaka era n'olwekyo ne bawandiikira ate Prime Minister Ruhakana Rugunda bannange mbadde ludde n'omulaba okubategeeza omukyala ali serious okubategeereza ddala nti nno bano abantu be baleeta mwabaleeta mu bukyamu wano n'olwekyo balina okukola ki ebiwandiiko bino ndowooza tubiviire eddola tugende ku naye bingi omusango guno gulina bweru ku Lusuumu versus the rest of Sheikh Muzaata's relatives n'abaana ba Muzaata abalala ku side eno waliyo ku Lusuumu ne mutabani we Anywal ekibalo kya Ssegirinnya wakiwulidde biyitabudde bwatyo empapula naye ayomba ati kati empapula omukyala omu empapula wa senior 4 yafa ekyasinza okunnuma ate kati banoonyereza enfa y'ono oba yalimu era ebiwandiiko owa senior 4 kati owa senior 6 ye mulamu yoyo abanja kati naye ekibalo kyatandise bwe kiti kati Ssegirinnya mbu yakoze kabadi okumukwata wano bujjukira byaddalwaliro bwe bamutwala jjukira bamu ennaku 14 okwewozaako kitegeeza tagenda kwewozaako okitegedde era kooti emusango egenda kugusala mu nnaku 14 kati bwe yamala kugusala mbu Ssegirinnya engeri ate talinawo wadde obujulizi obw'okusoma kiba kitegeeza asigadde kujulira bwadda nti ebiwandiiko bye byabula babibuzaawo nga taliiwo kati awo ogujulire guyinza okuwozebwa emyaka 3 ng'ali mu palamenti ekibalo kiwulidde ekiringa omupiira gwa Arsenal ne Man U nagayibuka bakatonda byebyo anagenda oyo naye nga tumuviiridde ensibuko y'ebizibu eby'abayimbi abagambibwa nti si bayimbi balyoke banyiigire bannaabwe abakulira buma nemuga nti twali eggulu twagala kula General Sale ne General Kanja nemuga tetuli bayimbi ne balyoke batukuba Sindi n'agamba nti bannange siffe twakyogera kuba twali twashedolinze meeting okulaba abakulu abo ate ne mwene mwesooka ne mugendayo naye nze kye nazudde entabwe esinga kuba n'abaana yava ku DJ Kikofiira ndowooza wayaluwoyo gamukuteerewaawo niko muteekewo kikofiira oli alyoka amulaba mutegeremu waliwo n'abalala bangi bagala oyo ne yakulira bakadongo kamu kati Kikofiira ono nti mbu yaweebwa obutitimbe obw'abaana bano n'abakadongo kamu baakulira ye teyatawaana yaddira Ssebatta
bwe yagala sebatakwaka kuba gw'okaaba bulijjo bazibawa mu kitiiki anti kaakati bali mu lockdown tebakola obamanyi bambi beetaaga akasente era General Kayanja ne General Sale bafubye nnyo okudduukirira abakulu bano okubayamba nga babawa era bazze babawa kituufu lwakuba kati abamu babadde kale bwe baleeta abamu tebatuusa nga bagamba nti Kikofiira teyatuusa ewa bano bano abasinze okubeera eri be bakubi b'eŋŋoma abakubi b'ebivuga abo bwe batyo so kati mu mbeera eyo kati Fiina Mugero n'agamba nti naye tulabye nnyo bannaye mwayonoonye nnyo erinnya lyaffe eryokugamba nti ffe twagambye eri nti abo si bayimbi sinnakyogerako naye n'ekirimu ekirala okulwanira obukulembeze bwa UMA ensonga bbiri eri tugimaze n'abalwanira obukulembeze bwa UMA kuba mulimu Fiina baatya okwogerako naye wuliriza bwabiddamu lwaki babeeganye ne bagamba si bayimbi ani yabeeganye bagamba waliyo abayimbi abava mu UMA abakulu ba UMA abagambye abo si bayimbi ne babeeganye ne babakuba tewali yabeeganye if I can tell you Shemanyi omanyi ndi ku task force ya creative art gye balonda okwongera okutereeza art twagenda eggulu ku Saturday ne tubasangayo banakalema nga bambadde t-shirt za UMA naye ng'omuntu aba tuteye admin akolera UMA so yabatwalayo nga ffe ng'akakiiko tetumanyi era babadde bakola meetings zaabwe secretly segeera tetuwamanya kigendererwa naye okugenda eggulu it wasn't a problem, it was very okay but bwe bajja ne boogera n'abakulu ne babagamba mugenda kwelondamu abantu babiri babawe meeting ne executive committee bwe babawa meeting ne executive committee ne babawa amafuta oba ne facilitation badde Kampala emotoka ne bazigo baziddeyo ne baganirawo kyatute bano abayimbi abato okugenda eri okwesabira sente nti mwafuna sente ne muzezibika yali afunye sente ekyo tekisobola kukolebwa na muntu ata newoba wabaki tosobola kikola embeera abayimbi gye bali mututambudde batugamba bakoyo okubagamba nti tutuula nnyo mu meetings but osobola kugaininga anything without a meeting ekirala nze nga nze Fiina n'akakiiko we can't bring heaven down meeting at the National Theatre era empisa ezaaliwo tezaali nnungi seriously speaking I advise my fellow artists empisa zonna newoba olina talent etyanga you don't conduct yourself well obulwa emikwano obulwa everything yes tosobola kuŋŋamba nti abantu bavudde eri ne tebasobola kwebuuza lwaki naleeta OWC ne baba masente ku theatre lwaki era the same thing nekibeerawo eggulu okitegeera so we should have discipline ate ekirala komiti yennyini erina weetuuse era trust me we are going to deliver in a few days actually in a few days lwaki abayimbi abamu batandise obeekutulako ne bakola ekibiina kyabwe kalifaganaga yakoze ekibiina kye yabadduseeko nedda mukwano abo beekolera byabwe by the way ne weeba gavumenti tegana opposition buli omu waddembe we respect all people's opinion olwaki ekibajjayo you can't force someone okufollowing you just have to do something right ze nkukakasa UMA is there and they will come abakadongo kamundi gye Kikofiira tulira nti bamuwadde sente ne Fred Sebata bano abalala tebaafunye bali bazezibise lwaki I can't comment about something I don't know so you can go to Kikofiira akubule details this is akwogera ku kyesimanyi I can't elaborate what I don't know that is automatic katabimbi bakadongo kamu n'abalala baleseeyo abatali kakiiko anti nkugambye sisobola commentinga ku kyesimanyi alinga kulira obadde obuuzaji naku zino Fiina mulaba nnyo kiki anti kati Fiina mu UMA muwandiisi kati sindi omumyuka oli White Benda bwe yalekulira ye naddawo naye alinga yali takyetegekedde kati oli yali akyetegekedde nnyo ate ali connected therefore akola emirimu kumpi gyonna ja pulezidenti obwogezi okuwandiika ate omuwandiisa abawankizo kati kyova olaba nti omulaba ku buli kizibu ekibeerawo enjala zo zino kansirike zibadde ki owaka kuntekamu sente obwedda tulina enkaayana bulijjo mbuuza abantu mbaako abantu abalina enjala empanvu emirimu gyawaka mugikola mutya tugikolera singa asobola kukubira shoti nga nsimula endowooza naye tesobola kubanga byonna bikolwa nsimula njoza ebintu njoza engoye nasooka nokibuuza Spice Diana n'abaako kyanyonyola ndotoza tugende n'ekyo mwenna abali eyo sajja bakyebuuza bangi enjala ate era nga abasajja basasula ne tuzikola katudde
tubaleke akamanya Mary Namboy tuli ku Bukadde TV onako olwaleero tulina omuyimbi Spice Diana tuzze tulabe engeri omuyimbi ono gyayambalamu abantu abasinga bagamba nti Spice ye muyimbi mu bayimbi ba Uganda asinga okwambala kituufu nga mulimu owegeraageranya olaba kituufu abantu bakuwaayiriza oba buli omu ayambala naawe oyambala oyambadde like okusinga obanyi simanyi buli omu aba n'ekimusingira kati eriyo agamba nti Spice yakinkubira eriyo agamba waliwo omulala akinkubira so abalowooza nti no mbambalira bulungi bambi mwebale kusiima kanyongeremu amaanyi olunaku olwaleero mbadde njagadde nnyo tuwogereko ku njala Spice enjala zo zikolerawa enjala nzikolera waka otya ankola enjala jja waka nankolako n'agenda ozambala bwambazo no bazitwala obudde zikola like 4 hours 3 hours kisinziira powder nails oyagala oba stick on 90 lokole zibaawo kuba zimalako ng'omwezi mulamba omwezi mulamba ng'ozirina tozikyusa kati okyusa luvannyuma after kubanga zisiba na budde nnyo bwakutuula bankoleko enjala bangende nyingire mu saluni bankoleko enjala so omuntu ajja okunkola enjala nkolako at least once a month buli mwezi ajja nankolako nagenda enjala zineno zebakolako ng'otulazeeko bateekako nteeke oba zibeera zizo ne bazitereeza kati zino ezange ziri munda nga bw'oziraba nyimpikoko kati no bazongerezaako ne bazimbirako ku zizo then ne bateeka ku kala gy'oyagala teziruma zazikutwalira sente mmeka kisinziira gw'okozesa zabulamu aba ne price ye oli n'enjala ez'omutwalo ani yazikolako naye wali awo kozesa abantu ab'enjawulo waliwo ennaku zino kwekozesa mutaroja zo zikutwalako sente mmeka obadde okyatubuulira ku kya sente ennaku zino enjala ziringa around 250 oba like $100 emitwalo nga 3 mu ekitone ennyo emitwalo 2 my nails are very light zigonda nnyo zikutuka akale mu bufunze kati zino zinyangula kwate zikutuka ne wendekako ezange mba nina okukola enjala buli ndowooza buli wiiki of which kiba kijja kutwalira time ne ssente kati wokola zino ne zibaako omwezi gumu ne wiiki 2 omanya ekyo nkigadde lumu tutuuka mu byokweyonja ng'oyina buli kimu mba nkisobola okukikola nga bw'oyina ezizo ziraba ezo bwe ziri era ziyisa waneeno nizambuka oba osobola okukola anything okuleka ng'okoze zisukkako waneeno naye nze zino ezange nkola buli kimu kyenjagala olwokoza buli kimu nsobola okukikola ate waliwo omulala binkolera ani ayinza obinkolera waliwo nti abagamba boye bateekako zineeno enjala akantu akambalamu omulundi gumu n'akasuka nabo babaayo naye nze si bwenkola nabo babaayo bulemu aba nekyayagala okukola eriyo nga tayagala buli kimu nsobola okukikola like that because nze zinazimanyiira ate kulwange ndaba si mpanvu nnyo bw'obeera oyambala jini waliwo jini ezeetaaga okusika kati tezikusuna bannange ekintu ekyo nkiremerako nnyo kati amazima just like nga bw'osika akapale booti era butya ekimu like tewolina buzibu osa zenjala si mpanvu kunze simanyi ku mulala naye kunze si mpanvu era ezisingako era nali nzikozeeko ne zimalako emirembe ngamba waayi kanzikomole kuba oba tewakimanyiira ekyo naye eriyo alina n'enjala nze mbalabe bangi nga zikoma eno naye ng'asobola ozikozesa bakyala banna abali eyabagamba nze bwembeera n'enjala zange sisobola kwoza sisobola kukola ki ng'olina ezizo like nedda wenteekako enjala sisobola kwoza sisobola kukola ki ate nga lwaki pozi ng'olina maalo kubanga okyekako zaaki addine obadde nga tosobola zikosa byoyagala kuba olina okukola ekintu ng'oli comfortable mu kyo nze nsobola okukola anything with my nails nsobola okwoza nsobola okufumba nsobola okulya anything nsobola okukikola ofumba mmere ki oba emmere yonna n'amatooke n'onyiga byonna mbisobola just ndwawo olumu okufumba ko siri muli nnyo n'enjala zeezo buli kati really njala ziwe siraba buzibu bwona like osokola anything zenjala sinzibu singa ziba zisingako waneeno ziba zisusse olugambo mu kyenkya luwagiddwa Family Hardware Limited tusangibwa Wakiso ku Wakiso District Road maaso g'omuzikiti essimu noti 772 588 583 noti 7 noti 34 tereka obugagga bw'omwana wo mu mutwe gwe ng'omuleeta ku Kiryandongo Technical Institute
kubira principal ku 0772 4M5003. ekyenkya kikutuusiddwako Use Airtel Money to pay for